Abaana bakatonda ab'omuwendo omungi, bamikwano mwasuze mutya? Era mbalamusaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo kantwale n'omukisa guno okubakulisaayo mwenna abamaliriza camp meeting, so nga ate n'abo abakyatwaza mu maaso olusiisira, bannange temusubwa, mugende obubaka wa mwaka. Era neebaza n'ababuulizi baffe bonna abatembeese ensiisira zonna okwetooloola. Nsaba Mukama akibabalire. Nga bulijjo kino kyekiseera mwetuwuliriza oba essaawa mwetuwuliriza omulimu gw'enjiri nga bwe gukolebwa okuyita mu nkola Katonda gy'akolamu ebintu bye. Nkusaba wuliriza. Omulimu gw'enjiri yaffe ogwaleero guvudde mu nsi eyitibwa Zambia, era nga guliko omutwe ogugamba eddwaliro ery'ekyamagero. Gukwata ku musawo ow'abaana mukyala Mwatte musawo w'abaana. Kale ebikwata ku ddwaliro byamulya era yabigoberera nnyo. Omusuusizi ate ye atugamba nti emu ku nsonga lwaki beetaaga nnyo ekirabo kino ekya Sabbiiti ey'e13 kikwata ku ddwaliro lyaffe erya Kitanda Lumamba Adventist Hospital nga lino lisangibwa mu Zambia. Omusuusizi ayongera okugamba nti eddwaliro lino mu Kibombo ekisangibwa mu Zambia, wano weewaali ekifaananyi eky'omunda mu ddwaliro kitya. Olw'okuba omusawo Mwatte yali musawo w'abaana mu Kitanda Lumamba Adventist Hospital, so nga ate bambi yali mukulembeze Omu-Adventist mu kkanisa emu. Omusawo ono agamba tekisa kya Katonda kyekyaliwo eddwaliro lino okubeerawo eri Abadventist. Era omusawo Mwatte atottola byali bitya, eddwaliro lyajja litya, biki ebyabaawo. Atandika n'erinnya Kitanda Lumamba kye litegeeza. Erinnya lino lyali ly'omu ku bakiifu baabwe abakulu. Kale yali adonetinze eka 10 ez'ettaka bazimbeko eddwaliro mu bukiika kkono bwa Zambia. Era omusawo Mwatte agamba nti bwe baali bazimba ekizimbe kino eky'eddwaliro, kiifu yali akikwasizza ekitongole kinnakyewa eky'obukristaayo okulikozesa. Kyokka nti newankubadde baali bakikwasizza ekitongole kinnakyewa, enteekateeka yali nti yakulikwasa gavumenti eriddukanye. Omusawo Mwatte agamba nti naye nga wayiseewo akabanga, omu ku mukulu w'eggwanga n'ekitongole kino ekyali kikwasibwa ekizimbe kino, nti mwana wange baatuukirira ekkanisa ya Seventh Day Adventist n'okusaba kwabwe, era nti ekitongole kino ekyakwasibwa bwe kyatuuka kkanisa y'Abadventi kyasooka okubabuuza oba baali basobola okutwala eddwaliro lino ne balikozesa, nga n'ekigendererwa nti okutuusa obujjanjabi obw'omwoyo n'obw'omubiri eri abantu. Ekibuuzo, mulowooza baddamu ki? Bwe baabuuza. Omusawo Mwatte agamba bannange Mukama mulungi, baddamu ye era eddwaliro n'ettaka eka 10 ziri eddwaliro kwe litudde nti byonna byagemererwa ekkanisa ya SDA, naye nga tebataddeko obukwakulizo buno wammanga. Eddwaliro lino lyali lyakkola naye nga si lyakufuna magoba. Ate nti eddwaliro lino lyalina okutandika okukola mu bbanga lya mwaka, nti ate lyalinanga n'okutuuka ku bwetaavu bw'abantu abaali mu kitundu eddwaliro we lyali. Musawo Mwatte musanyufu nnyo, yasanyuka nnyo. Bannanga agamba nti baaweebwa ekizimbe matiri bonna. Era wano watugambira ekizimbe we baabawa
n'ettaka eryo lyonna erya eka 10 ti abantu abeetoolodde awo abasinga balimi ba kasooli abalima sizoni ng'ate balimye oyo yekka abamala. Kitegeeza nti abantu bano tebalina nnyingiza esukka awo. Era wano waatugambira nti bannange kale ng'eddwaliro limaze obbaweebwa nti baali tebannabaddiggulawo baatandika bino. Ekkanisa ya SDA yatandika okuyooyoota ekizimbe n'etandika okusengeka zikaabuyonjo ebiyigo awo nga kwotadde n'okusima enzizi ku kitundu kubanga balina ebbula ly'amazzi. Nange kireka Adventist Hospital tugyagala nnyo era gwe atannaba kuteekayo omutayimbwa tokoowa tunaatera okutuuka abawakanira. Si weewaawo nti nga bamaze okukola ebyo byonna bannange pulezidenti w'e Zambia naye Museveni Day Adventist amiina bw'awulira bino ye nga pulezidenti naye yalina omutemwa gwe yawaayo n'aguteeka mu nsawo okuyooyoota ekifo okuyooyoota eddwaliro. Bannange eddungi teriva wala. Eddwaliro lyaggulwawo mu butongole nga nno lyaggulwawo mu mwezi ogw'ekkumi mu 2023. Era mu kuggulawo eddwaliro lino pulezidenti Hakainde teyalutumibwa mwana yaliwo era n'asuubiza nti gavumenti bagenda kubaako kye bakolera eddwaliro lino. Bagenda kugiwa jenereeta wamu n'okubazimbira eggwanika. Bannange ekigambo eggwanika nditya naye awali eddwaliro eddene walina okubeerawo eggwanika si weewaawo. Mwate agamba bannange waayita just emyezi 5 jenereeta yali emaze okuguka ku ddwaliro so nga ate n'eggwanika lyali lizimbibwa. Era Mwate atugamba nti okusinziira ku bubonero obuli ku ddwaliro obubonero bw'essuubi bulabise ku kitundu. Mulowooza kireka Adventist Hospital we tunaagiggulawo obubonero bw'essuubi tebulabike ku kitundu? Nze mbulengera simanyi oba naawe obulaba. Mwate mu bufunza atutegeeza nti already baali balinaku amalwaliro naye nga bannange erisinga okubeera okumpi lyali mu mayiro 55 ze kilomita 9 omulwadde gyeyinanga okugenda. Tibalina ambulance emu yokka kyokka nte bambi nga amakubo ge bayitamu toweetaaga kugayitamu empompokoma nga ziri muli. Kale oluusi ne bamaama baffe bannakazadde bwe baatwalibwanga mu malwaliro oluusi baafanga ne batasobola kutuuka ku malwaliro ago. Eddwaliro likola lyatandika okukola era Mwattu wano watugambira nti bwe bannaba basobola okuteekawo obujjanjabi obw'ekikugu wamu n'okutaasa ababonaabona beetaagayo ku bino. Beetaaga ekiyungu ekyokufumbiramu emmere nga n'emmere tegenda kubeera y'abalwadde bokka wabula n'abajjanjabi. Anti mu Africa semazinga wa Africa omuntu bw'alwaza abeerako abajjanjabi waliwo abajja okumulambula. Ffe tetusuulayo mulwadde beetaaga okubaawa emmere n'effumbiro eryo nga bafumbira emmere eyo. Agamba nti beetaagayo n'ekisenge ekigazi we bagenda okuteeka ebyuma ebyokwozanga engoye era nga bo bagamba nti singa bakikola kigenda kuteeka omutindo gw'obujjanjabi gw'obuyonjo eri abalwadde. Era agamba essaawa zino booleza wansi w'omuti. Wano waatusabira omusawo Mwattu nti Ssabbiiti 13 awo ku baasaayo ku musittaleegu awo beerako ky'oteekamu kubanga kigenda kuyamba okuggulawo ekiyungu effumbiro wamu n'awokwoleza nga mu ddwaliro lyaffe erya Kindati Lumumba Adventist Hospital. Tusuwa Ssabbiiti ejja tugenda kwongerako tulabe biki ebyabaawo mu ddwaliro lyaffe eryo. Weebale nnyo nnyini, Mukama akikubalire. Happy Sabbath.